guys, I'm gonna try to sing one of my mom's songs. This song just really makes me happy. It gives wedding vibes, it gives everything, and it just reminds me of my childhood. So I'm gonna give it a try. Okay. There. Okay. 3, 2, 1, let's go. Almost such a way no se uno moronji moyonjo alien pisamo kakamo zemusimye kwetuma katiete abatesi manibaji kakufumbiwe mulwatu elembaga yeno you know Mr. Handsome Mr. Handsome, oh mommy wanted you. Mr. Handsome, oh mommy wanted. Kuletedde stories za mirundi esatu oba obutambi bwa mirundi esatu. Akatambi ka muwala wa Catherine Kusaasira abantu baakaagadde nnyo ng'agezaako okubeera nga ayimba oluyimba lwasinga okwagala mu nnyimba za maama we ate bambi nga yakikoze bulungi. Yes, yakikoledde bulungi nnyo nnyini ddala. Kyo sigenda kubeera nga nkyesibako wabula tugende owa Jose Chakala. Bambi happy birthday eri muwala wa Jose Chakala. Alina omuwala omulungi, very beautiful daughter. Yavuddeyo okubeera nga amulaga eri abantu neera nga celebrating asuubira birthday ayinza okubeera nga aweza mwaka gumu okusinza ku ngeri kiri kibebi kiyinza okubeera nga kyewezezza mwaka gumu olambo kitandikiriza okubeera nga kiyimira. Yes, andowooza kiweza mwaka gumu. Mpulidde essanyu. Jose Chakala mwagala kyali wange simulinaako buzibu, content wannyumira, buli kimu ndaba kitambula. So okubeera nga avuddeyo na unveiling nga mwana we okubeera nga mutadde mu public nakyo kinsanyusizza nnyo. Happy birthday muwala wa Jose Chakala, erinnya siritegedde naye atuteddeyo baka n'agamba happy +1. Ebira +1, happy first one ndowooza kubanga tabaddewo na 1 yonna gyagattako 1. Abadde na myezi gyagattako happy month si +1 tekikola. Naye nga happy birthday muwala wa Jose Chakala. Kansembyeyo akatambi kalino kengenda okubeera nga nkuzannya. Bannayuganda muzannya nnyo. You play a lot. Obuzibu bannayuganda. Mu Uganda oyinza onnoonyaamu omuntu ali serious bw'otaafune bukulembeze yekka. Ndowooza n'abamukuuma be bokka abali serious. Naye abasigadde ndabira ddala nga tetuli serious. Abamukuuma babeera bamuvuga. Munnange babeera serious nnyo n'omukulembeze naye abeera serious nnyo. Lwakuba naye mulimu olumu bw'atabeera serious n'akusooka agamba then eat your mother something. Nange ogambye ate omukulembeze akoze ati. Naye akatambi kankakuwe. Naye nga sinabeera nga nkakuwa kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujja kukola ngo missing updates naddala nga zino. Bannange papalewo uno mu hoteli we Uganda eno faba muyina. Hello, madam. This water. Soup. What? Papa tamanyi Uganda. Soup. Wash hands. Atulira weno tetuba na mazze ne Uganda baliirawo bamala kulya ne banaabenga. Water. We do what? Water. We fasting it. We wash hands after eating. Oh my God. Bannange papalewe wali eno mu hoteli ze Uganda yatuuse dda.